kati nze omwenge ogwange emmotoka era bwe ndaba emmotoka eri ku maketi ennumya omutima ayinza okugamba nti nze ekirooto kyange kuzimba kalina zijjule empitirivu omuntu n'agamba nze ekirooto kyange bakazi omuntu n'agamba ekirooto kyange kunywa birabo kubimalayo kati nze omwenge ogwange emmotoka nasaba Katonda abantu gye bakyusiza engoye nasaba Katonda ng'akyusa mmotoka manzi bwe nayitanga ku luguudo nga bwe ndaba avuga emmotoka nga neebuuza oyo assamu kaki nze gwesissa lwaki ankubba enfuufu nga nze sisobola nange kugikubako balala ne kimbeera mu bwongo bwange nti nina okugula ku mmotoka etegeerekeka ekitegeera ebintu byo tekikeera nca ku makyalo omuntu muyinza mulaba bagula mmotoka buli lukya nga kyali pulaani y'emyaka 30 emabega it will end in tears naye nze mba nnyumiddwako gw'ataanyumirwa mba nkusinze nze nagenda okusanga omwami wange nga baayawukana dda era okuno batupulaani ng'aba babiri yes netugula poloti wagenda okunobera netuzimba n'amaka pulaani di kunoba yali mu maka gaffe naye manya abakyala betusooka nabo bano tutuuka ekiseera n'olabanga omumanyiridde nnyo naye akumanyiridde nnyo wegambanga wetaaga okukyusaako ng'omwami okitegeera abakyala baguva ku mpagala mangu ngaffe abaami tukyali ki bagumu naye ani aba mumaze ku mpagala kakati mudanga abasajja ffe tuba tubajje ku mpagala naye nga bw'omanyi omusajja Katonda yamutonda nga wanjawulo ava ku mpagala osangayo n'ow'ekyenda ng'akyakootakoota olumu naffe ffennyini twereetera ensobi ne twejja ku mpagala kasitazaala abaana laavuyo gwe omusajja eggwawo era nze ono namugamba sooka olindeko okuzaala omukyala ono Katonda waabasitula making sure nti fine ofunyeyo omulala which is okay naye making sure nti omukyala oyo tomulabya nnaku wamuzaalamu abaana faayo okulaba ng'obakolera bati nga we wandi bakoledde nga bali mu nju wano kinagamba ono bebi wange ne mugamba munnange ninakufuna nina omukyala omukyala oyo namuzaalamu abaana naye ye tomwogerangako era tomukolangako kibi kyonna kuba oyo gy'emikisa gyaffe abaana be ono abeera nabo mu kimu kyemba sisobola kukola ki mbadendagaawo omwami wange namuyimbidde akayimba mutaasa naye bannange bamaso bambe bagamba kansoke nkwebaze kanaswe mama Afisa namusuubiza kakadde kumpewo era kakadde mama atatadde era mama Afisa agenda kuva no natatadde tenze mwenyini ngaze shira n'abasumba kubanga omuntu akola obulungi asiimibwa ate omuntu ayakwagaliza nze omanyi wemba nakola ekintu sesigama ku mwami wange omwami wange akimanyi enofiisi independent ate y'amaanyi nnyo okitegeera temuginyooma mugikuba oluseke bulungi Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abatulaba tukyaddeko ew'omukulu Ssenkulu Kasiko Mutaasa tuli ne
maama wa wano Omumbejja Shira Nabasumba w'enseenene okitegedde munalowooza akwata nkwate yayimba oluyimba lw'enseenene abasajja ba leero ki nga bitegeeza tongamba nti bw'abeerawo omukulu toyogera temuzanyisa mukwano ekyo kintu kyo Katonda yakikola so fe tukyalako wano kuba kunyumirwa bannyabo ne bassebo mutusaasire tuba tuli waka tuba tulina abantu abatwagala naffe betwagala kaakati olwaliro ne maama Afuswa ne munnange Magi Bulamba Star TV Kadongo kamu ne maama Afuswa omukubi w'amasimu Nakinku era nga wetwogera maama Afuswa waba atudde mu ntebe eno mukulu abakubi b'amasimu kumpi baba baweddeyo okitegeera bonna kumpi baba bali wano kaakati bazze olwaliro okubeera nga nabo bakyalako ewa Ssenkulu Kasiko Mutaasa ekyamazima ye maama Afisa atwagadde nnyo ate nga tetumumanyi ba okwagala we nakujja nali ku pulogulaamu ya Naalwono Nalumansi muzzukulu wange ab'engabi be bamuzaala be bamuyonsa ate nze ndi mukyala kojjaawe naakuba oluyimba Nseenene nendaba muwala n'Abasumba ng'ayimba bulungi nga mutufu nga atandika wati n'Abasumba nali nagaana buli akayimba kantukira ddala nenabona omwana ng'ayagaliza olaba ayagaliza bakazi banne nga yagaana nengamba nange nina omwagaliza wadde tamanyi ngenda kusabanga oluyimba lwe buli we naakuba essimu wakagalayawo ng'omukyalo n'atunoonya bubi tisebo bangambye gwe olina omuntu yayimba enseenene omukazi nga ndi bubi anti kati ffe bwe tubeera ku TV Kabere Radio tuwanya abawuliriza abaffe kye baagala kubanga ye audience yaffe kati leero bwakusaba omuntu n'omugamba nja mukuzanyira wiiki ejja ne wiiki ejja n'akomawo n'akuba essimu y'omuntu omu kati abakulaba abagana naye ono luli abakuba muntu ono kiki kati nga nsaba oluyimba kati nga ne message eyalimu yali pasono gyesaga akuleeta bumpere Omumbejja oyo nagimugamba ngeri pasono nendwagala ngaze omuntu naye ng'omuntu tomumanyi tulina ffe kyetugamba omuntu asibyeko ekintu omwana ng'akusibyeko ekintu omuntu ono y'ani tomulabangako tomulyanga nako batugambe goli n'omuyimbi yayimba enseenene konze serebo wali mu nju afumbato kubanga akyera nze nali simanyi nti Saabataasa ye mwami we nalina sho gye naliko ne mbalabanga bali bati babiri nga ali mu mikono mituufu ate nensanyuka nnyo nga ndaba ali mu mikono mituufu Saabataasa neeyongera omuwagira ebyaddala kati n'oyongera muwagira lwa Saabataasa nyabo bagasse music wo ne bagatta kyoli ne bagattako n'omwana byonna bisanga wano omanyi abayimbi abamu ekisinga okubasuula kubeera na bawulira banene omukyala ng'ono okuba n'omwami ng'ono nga w'amaanyi naye n'asigala nga mukkakkamu ate mwetowaze y'omuntu gw'okubira essimu n'atagamba oba n'agikwasa omuntu ye yennyini n'agikwata bambi mbadde nina kye mmaliriza ngenda kuddira ate n'akuddira mwetowaze mukkakkamu kati n'ofuna okumwagala ng'omuntu olw'empisa ze z'ayina nga wanjawulo so ng'ate omulala yandibadde ng'agamba omanyi be bayita bano tubayita basutuzi b'ensawo ab'obunyama be basinga okubeera bwe baki yandibadde nenga siwaabwe ensi eno kati ngaffe otutunuulira spiritually Katonda buli lwe weewanika yakukakkanya buli lwe weekkakkanya ate yakola ki akuwanika era kyova olaba abantu bangi bafuna ssente ne baziteekamu amaalo omwaka gumu nga munaku wajja ssente tebagiteekako maalo buli anga afa
kwegamba kukola bintu bitajja kwenda sente erina obujja bagikwata with care obwegendereza byokola abantu b'omutonzi ate bye bikuleetera Katonda okuggyako mu kiso singa oba weeyisiza bubinga olw'okubanga ofunye obusente eno naffe tetulina ssente lwakuba abantu batulabanga otulina tokyogera ekyo ntero kigamba abantu nti wano Uganda teri mugagga era nga nina ensonga zange wana Uganda yes lwaki ate nga nawe bwe nanoonyereza ku bagagga mu nsi yonna omugagga omu asobola otuliisa omwaka mulamba ku bagagga b'ensi yes e Uganda kati wantu tulina atuliisa mwezi naye nati tubale kati abaawane waffe ng'oli waawane tetubaze bamugambye nti liisa Abannayuganda omwezi gutya tetumulina which means tetulina mugagga wano ffenna tukyeyiiya kati oli eyeraba mbu mugagga Bill Gates agambe ki kati mukulu tulina baani tuli baavu ffenna tukyali abazungu baatubika obwongo ne batuggyako obwa Katonda bwaffe ne tusigala nga tuli baddu baabwe mu byenfuna financially tukyali wala nnyo okumpeyalinga n'abazungu era kyetaagisa okuzuukuka olwono tulyoke tufuneyo omuntu gwe bayita omugagga mu Uganda oba mu Africa yes okumpeyalinga kubali kati sasa tuba tubala kati ate ffe abaddugavu bwe balabako afunye ku busente tulwana mulwane kumussa pull him down tumutadde tutya wansi ebigambo bingi tukola ki kwegamba ffe twamanyirira kuba mu bwavu bwaffe batudizayininga bwe batyo tulina kuba baavu balwala kati ekyeza tulina bbala nti nze nga lujja nina Ssenkulu mugagga wange nina bbaliraawo wentyo kasita oba mulamu bwe bugagga bw'oba olina naye bw'esente tetulina yes kuba gwe bayinza okuyita bampita mugagga naye imagine nga nina n'abansaba okuyamba nga sisobola kuyamba bonna bansabye lulaku okitegeera okeera kumakya n'ofuna abantu 40 n'agamba omwana nga ali ku kitanda n'agamba kino n'ozigaba n'otuukawo nawe ng'okoze ki okomye kati bugagga ki awo kibalidde ne waba president afuze emyaka 40 bamugamba agabire buli Munnayuganda ssente olabe nga anaakisobola which means Uganda tewali mugagga tusaana tukole nnyo ababeereyo ne bazimba mbu bagagga mbasaasidde tuli banaku nnyo ffenna lwakuba nti abamu tulina obusobozi obulya ku nkoko obusulako mu nnyumba ennungi etuvugako akamotoka ak'ebbeeyi naye ngera tusigala tuli baavu kubanga tetulina ssente ziri awo zijjudde nti osobola okugamba nti kamale emyezi 6 asikola nga ngabira ezo ne wesikola omwaka nsobola obeerawo bona planning bulungi naye okuba nti oyamba abantu ne babanga nabo baba buki bulungi oba tosobola so ffenna Abannayuganda ekintu ekyo kyogamba mbu gundi mugagga mukijjeewo tukyali baavu ffenna twerwaneko tuve mu bwavu kati tulaba munnaffe tuseemu tumusupporting kati oyo omuntu omu avuddeyo gwe bw'omukuba nakka wansi bantu bangi nnyo bw'oba osazeeko ebiwabwatiro ate nawe era togenda kweyunga w'osigaza nga gw'oliwo okulemesa bagenda mu maaso era ojja sigala n'ekyo ekitima ky'ekibinja kikuba dawuni kuba mu nsi muno kitotategetinga ku kiki kikutwala mu maaso gwe n'obaawo ng'oli failure kulwanyisa bagenda mu maaso ate Abannayuganda y'ekkooti gye bambadde abasinga naddala bannamawulire nagamba munnamawulire okunjogera ku Kalebule ngenda mukuba ebikonde nze ngenda osooka okuba omunnamawulire ebikonde yes lwa Kalebule ne bw'aliba mu studio nga njogeddeko Kalebule ndi munoonya ne mukuba ebikonde ne bansiba ate nja kuwerekera ekyo nange nkyogera bakuulinga abantu dawuni amawulire ge gasobola okuyeera ku makya ne gakuwanika olw'okuba 5 gy'obaga giweddewo ne bagamba tumusikeyo kati awo ndikugira omuntu ekikonde obanze ndi maani meedi nekola zekka amawulire gansanga wendi yes ne gannoonya okitegeera oli mawulire kati eyo embeera eyo tulina okutereezaamu nga Bannayuganda tutegeere nti omuntu bw'avaayo nga Mukama amuwadde akasente aba akoze nnyo ate ne Katonda n'amuwa favor Katonda omuntu gw'awadde akasente aba amwagadde okusingako gwe gw'atakawadde wadde oli mulungi nnyo wadde ogamba osaba nnyo osaala nnyo naye olaba okyali anfuufu kitegeeza ate oli amwagadde nnyo singa ggwe naawe Katonda gw'awadde akasente teweeyita wa kitalo just aba akuwaddeko ka chance ako kakozese bulungi tugende mu maaso
kikulu nnyo ebigambo mubiwulira bwe twogera naye agamba si mugagga naye mulabe emmotoka zipaakinze ebweru naye ensonga lwaki wamma abantu ababeera n'emitima emibi bw'obalaba leero n'ekyoddayo nga bali mu mbeera eyo ate bongera kuba bubi okusinga ate omuntu ono gwe bateekako omutima amafuswa owulidde ebigambo bya senkulu naye emmotoka zo zirabye ebweru kyokka agamba si mugagga waliwo nga nze neyange ate ono yewaana n'emmotoka ye neyange toseka nze ndabanga ayina nvuga 10 yange kyokka 10 gyenvuga nakati bagitomedde ettaala naye nasibyeko kaveera naye awulira wakati naye ntuuse wano n'okulwala n'endwala babadde bakyali kuzeebweru nga mugaya waliwo edda ebweru kati nemagamba ate waka eri emmotoka ziri eyo naye kati bijja kukulaba ebintu nga bino nze mama afa kinyongera maanyi kola nze ebintu bino bimpa obuvumu namba Saabataasa yakikola yalwana atya kanyongera okukola ffenna tubaddewo mu bulamu obw'okustruglinga naye lwaki tusobodde okufunako akatono omuntu ke yeegomba tetwalozinga hope obukkiriza twalina essuubi n'okukkiriza kubanzi bwe nayitanga ku luguudo nga bwe ndaba avuga emmotoka nga neebuuza oyo assamu kaki nze gwesissa lwaki ankuba enfuufu nga nze sisobola nange kugikubako balala ne kimbeera mu bwongo bwange nti nina okugula ku mmotoka etegeerekeka okitegeera ebintu byo tekikeera nkya ku makya omuntu muyinza mumulaba agula mmotoka buli lukya nga kyali pulaani y'emyaka 30 emabega ngekyo kyali mu bwongo kyalookinga okubeera zino emmotoka zonna ennyingi nakipulaaninga ate nga za bbeeyi yes mbadde bulijjo kinnumya omutwe naŋŋamba eno benzi y'amaanyi nnyo naye ate eno Range Rover y'amaanyi abantu gye basikyusiza engoye nasaba Katonda ng'akyusa mmotoka okategeddeko oba tonnakategeera kategedde era kyenjagadde okuddamu okugamba kyekina abedda kye batulimbanga omuganga teyeeganga naye ate Saabataasa atulazeeko kiringa kino kyoga tosobola kubanga ogamba mbu olina amaanyi agazaala buli lunaku naye nga tomanyireeba kabakusomese okugenda ku musawo ateesobola nga naye ennaku emuluma naye nga gwositudde engalabeyo nti agende akujjanjaba owone kibanga bonaalwala malaria nga oli ku stage ya kumira mpeke Panadol akakkaneko ate n'ogenda kwoli asaana oteeka ku drip emulago nti akuwa ku magezi agawona malaria ng'olwadde owuwe ali mu critical condition asaana kitanda kati obanga omulwadde agenze y'omulwadde akusinga obulwadde kifo kyogenda omujjanjabi obeere bulungi kiba kitegeeza naye nga gwabulonako yasuze enjala kyembadde nzigyamu bwe kitegeeza Saabataasa ng'oggyeko bino byonna ge mazima y'omuntu g'ogendako bwe kuba kugamba mbu nzize kunnyamba nga gawale naalu naawe olabika ky'oli togagamba bugagga ng'ate obugagga si kumanya bikolo bya ddagala obugagga mindset ndowooza gy'oteeka okutereeza kati omanyi abasawo abasinga obungi lwaki bali bubi mindset yaabwe yafatuza okusaba ki bazuukuse bo bamanyi olina kubeera mu kabuga awo n'oguba amannyo n'otanaaba kwe kuyita omusawo ennyaawunya kakati ekyo nakyo tugenda tuba kibalwanyisa kukyusa ki mindset yeefa ndowooza omuntu n'alookingira mu mbeera eyo tigaba nandaba wano nga ali mu bubuga obukyafu bajja ogamba nti akali wali kekakola ennyo kuba kakyafu ate naabo abantu nababeera n'oba obwongo nti ate anaaba ye musawo ennyo oyo ali awo omunaku abonaabona oyo yavaako emikisa naye nga bambi naye abeerawo nga lubaala amuluma era omwegattako n'abaluma abalunka kati onoonya atalina mukisa eyeetaaga omusaale naawe onoonya mukisa n'oleka omusajja wuuno emikisa gyonna gimwetoolodde kakati nze kyempa abannayuganda amagezi lujja naawe osobola okubeera mutasa n'okusingawo sijja balimba byabalimbu tusoma katabo nedda si byakusoma katabo si byakatabo si byakatabo
akatabo ebyobugagga namba emu oteekateeka obwamwoyo obwamwoyo bwe buliga buli muntu ku nsi alina amaanyi agamukontrolinga agamuwabula agamuluŋŋamya agamulaga kyekyokola ki ekyokola bw'omala ogatereeza n'ogabana n'ogateeka wali manya ki kyoyagala faayo okulaba nga okola okutuukiriza ekyokola ki kyoyagala kiseevingire gwomanyi nze nasulangako n'enjala naye nga nina obukadde 10 ku akawunti naye nga sobola zitoolako nga nina kye nagamba nti ekyo kyenjagala weerekereza yes nengamba abaana tujja ekikomando nebagamba muzeeyi tolina ssente konze teziriiwo leero nebali ekikomando naye nga nina kyenterekera nze nagamba mukyala wange ono nti bw'osaba ssente nga tezinabagenda ku bbanka zoyagala zootoola naye kasa zigenda nezirinyayo bwe tokwasaamu tuba budgetinga lulala nga tuzifuna siiza agenda ku bbanka kugulawo bbanka nti ngenda kujjayo njagala gula suuti ennungi simanyi njagala gulya mukyala wange kino njagala gula bbanka nteekayo ssente nga manyi nti nina fulaati yange gye ngenda ositula era bwe mba sigisitudde neggwa teri kirala nze nina n'ekiseera kyentuuka nga sigaba wadde 10 neŋŋangira nti guno emyezi ena tebaayanyingirira nga nina kyembajetingira yes wemala okituukiriza celebration ebaawo ojja kundaba nga oli mu obukadde 10 nga seeguya kubanga ekyange kyakoze eki kyawedde so mukategedde ne bw'ofuna ssente oteekwa okumanya tozikwata na maalo kuba ofunye ssente ogende ng'ozimansa bumansa waliwo omuwale gwe nanyiigidde naye sijja mwogera akola ku TV emu agambye oyo ye mugagga amansa ssente oba kigambo kumansa ssente abantu tebakimanyi abantu abamu TV batuyambe bategeka abantu abali professional mu njogera nga boogera kye bategeeza baleme kulonderera abantu just nga baleeta ku TV nga bakola ku interview abantu bategeera nga ffe abamu tujja bagobera ku gate ba TV presenters okumansa mutaasa nali mansiza ku ssente era oyo wemba mmanyi gondi director we ngenda mugobesa ngenda twala clip mugambo ono alage we namansiza ssente omukyala agamba ki musonyiwe dabyameyibere babadde bagenda kukugoba twagala abantu kakati tugabako ssente mu mutima omulungi n'ogamba kampeeko munnange olw'okubanga naawe Katonda akusanyusizza n'atuukiriza ekirooto kyo ky'okoze naawe obeereko ne bw'osanyusa essanyu oligabaneko naki n'abalala kati abalaba n'ogamba bannange alina ssente nnyingi teziba nnyingi naye oba oyagala wadde nti alina ssente naye ayagaliza omuntu owowansi omuntu atalina naye abagagga ndi wanjawulo omanyi omukozi omugagga akola n'omuntu n'amusiima nze nina omukozi wange dereeva wange namugulira ekyapa kya bukadaaga 5 nakati namuyugidde bulooka ali kuzimba kuba okoze n'omuntu ebbanga ddene gwe Katonda akusitudde ye lwaki omuleka wansi otuuka omugoba ogambe genda obubaka bugende eri bakama baffe bonna yes kakulu nnyo kakulu ddala era tokajjaamu omukozi kubanga bino byonna bitubeera bakozi be kubanga abakozi abo be batufuula kiki tukola kiwadde example abakozi banna abaliwo nga bagamba naffe yakola bulungi bamusiimye naffe katukole bulungi batusiime yes okugaba oba tolina ssente nnyingi kale bwe neetunulamu seekulu nyinza okuba sisembera wadde mu bagagga 10 mu Uganda naye ate mu bonna mbasinga omutima omugagga okitegeera kaashi ye mwennyini abansinga bayinza okuba bali mu 200 naye omutima omugagga teri agunsinza yes nti neerekereza nagamba mukyala wange ono ate Katonda nampa omukyala tapinga kirowoozo kyemba nsazeewo nemugamba tugenda kugulira omukozi oyo epuloti ya bukadaaga 5 nemugamba n'ensonga lwaki tugenda kukola ki kugimugulira nagamba bannaye musanyukiddeko okitegeera era bwe nagigula yali happy nnyo olw'okuba tukoze eki kale lwaki twagalana nnyo emitima gyaffe gimakinga eri omukazi gogamba ngenda kulya kino omukozi teweebaka mu nju kwo wiiki namba lwakugamba tolina wa muntu kintu akugamba nze jjajja wange ewaffe mukyala ali bubisooka ompeeyo bwe ziti maama wange ayagala kino
kulembeza otya abakozi nina ekintu kyenewuunya omwami wange nze mu nsi ndabye abantu kubanga ebimu byesirabidde ku nze mbirabiddeko ku mikwano gyange naye nze nagamba nsabira busabizi abakyala bonna abali mu nsi eno Katonda obanga oyise mu kubonerera okungi ennyo oba mu kusoomozebwa okungi ennyo mu baami Katonda abampereyo ku omwami ng'ali ng'owange owange temumutwala owange nno si wange wakutwala kubanga omwami wange si mwangu ekyo kyomwesiga era nze olwo ndatuuka essaawa ne ŋŋamba nti ekyamazima omwami wange walifunayo omuntu ndikkiriza ntyako ensobi yavudde ku nze olw'ensonga waliyo mu nsi abasajja nga Katonda yabakola n'abamalirako pulaani ng'obeera n'omuntu n'omala emyezi 5 waliwo ebintu byebaganaga batubalinde obuyi n'agamba it will end in tears obugambo bwonna obwo naye ekyamazima omwami wange alimu kyebaali badde bagamba obwa Katonda obujjudde mu ye ayina amazima mangi nnyo era wagaati sigenda kukola kintu nze by the way namutegeera bwange era sisobola kuba ayina n'okubanga ebintu by'alina ku mutwe gwe oba aloota birooti ng'akeera ng'ateekeddwa kikola nga toteekeddwa mujjukiza kuba buli kintu omuntu naga nti nja kuwona ekintu teweetaga mujjukiza mukubira simu nti waŋŋambye kino oyinza omunyiiza muleke aba akimanyi kubanga teyeerabira njogere ku nsonga eyo bebe nze ne bwaba muntu nga mmusuubiza temunanja kuwayo emitwalo 10 bankubira essimu ogusooka n'ogwokubiri mugamba zambuze siziri oba bamanyi weerabidde saagala kunzijisa obanga oŋŋamba nti obwongo bwange buli mentale sick oba wemba nakugambye mba nkijjukira nze obwongo bwange bukola nnyo buli kimu mba nkirikoze eki omanyi lwaki njagala bagundi bano balujja banamawulire bonna banamawulire basita be basinga empisa teri munamawulire akubuukirabuukirako obusimu bwa buli ssaawa bwansuubiza esente biki munamawulire wa sita oba akozeeko interview oba akoze eki oba omwagaliza ssente bogi muteekerako ku ssimu balina emitima emigagga by the way nanyumisaako omwami wange ne mugamba Capital Media abo nga nakatandika okuyimba oluyimba lwange nasooka okuyimbira ddala bankwata oluyimba ndowooza kirako kuba nalina emitwalo 15 vidiyo mwagikwata kyenzuke twasiiba nanjala olunaku olwo lwonna bannange era UBC Star TV nabawa credit abakozi bamativu munoonya bintu biri gunti munoonya mawulire nga ge gamatuufu ebigatta ku bantu nga temunoonya byanfuna kuba kakati omukyalo yankubidde essimu nangamba tubaagalamu ka interview ne mugamba munnange nina byendikonze kati sirina ssente z'abamawulire nangamba nedda ffe dowota tuwadde kikulu tetukyagala ffe tujja kukola nga UBC nga Star TV tetunoonya ssente mu bantu tunoonya mawulire amatuufu tugatuuse eri ki eggwanga nagambye ono mbadde bizi naye omukyalo oyo neetaaga mulabako era nnyabo mbadde nkwesunga okulabako eyo statement ogifuna mu munnamawulire nzibu nnyo kubanga abaana bano bannamawulire basaana okwebazibwa nti amawulire gennyini fine tegaliimu ssente zirybabuweereza ja service naye waabanga akoze ekintu naawe kyomanyi kikwongerako yes osiima ffe tubasiima nze nina n'omwaka guno nno nina munnamawulire gwengenda okugulira pikipiki bajaji box omwaka guno omunnamawulire asinze okumpeereza obulungi mu mwaka guno ekirabo kya bajaji box mpya aveera egenda nakugira mu mannya ge mu Desemba ndikikola okusiima omwana munnamawulire afune wali ku stage ateekewo bajaji ye abavuga wa yes kyekiri kyetugambye statement eri bakama baffe gye balina okuyiga betuyigira mu bantu bano mbu okwagala omukozi wo nobeerako n'omusanyusa ekyo n'abakulu balina okiyiga bakama baffe abantu ab'enjawulo betubeera nabo mboba obwadde challenge n'abalala nange kankole nnyo wadde sina kyensenkulu oyongedde okwagala abantu si bamawulire bokka oyagala abantu omwami wange ayagadde abantu kubanga nze mwami wange n'ebintu byakola
Nendyoka ne mutunulira mwezi ne mugamba naye gwe tobanga tofa. Abanye abantu abakola ebintu ebirungi ate baliwo enjogerera ogenda kufaako abalungi bafa. Kubanga waliwo omuntu akola ebintu omutima gwe n'ogwewuunya. Nti olw'ensonga nti abantu abasinga tebaagala muntu agenda mu maaso. Mubimanyi byonna twogerako. Naye mmwe mumanyi kamabweko katono kaboozi kano. Katuwe. Nze gwe mulaba wano eno nina ekintu kye nneewuunya. Nze mmanyi nazaala bwana bwange nga ndi mwana muto. Kati nenemererwa nengendako mu bufumbo obulala awo naye munnaye nga n'abaana bennyini obwanga akweka abakweke naye nze neewuunya omwami wange sifunangako omusajja gwe mpuliramu mirembe ku baana bange abaana bange n'abaweerera ate kati noweewuunya oli nalinga sinala busobozi naye ng'oyiyayiya school fees w'abaana naye nze omwami wange yagamba namufuna nasooka nanga bebi abaana basomera wa obusomero nga bwakweyiyayiya nga oli amasomero amalungi agalina standard omanyi omwana buli womuzi abaana n'abakyusa amasomero n'abazannaalya yes kwegamba buli kimu ng'olaba akuyambako n'ogaba nange mu butuufu ng'olaba yeetaaga abalongo emirundi ng'oba emeka kyava buto kati mukyala wange mama w'abaana bange yajja n'abaana 3 abaana abo nabakuza ne mbasomesa era abaana banjagala nnyo n'okusinga taata waabwe era lumu maama waabwe yatula nabo ng'alwadde n'abagamba abaana bange obulwadde bunnuma naye bwe nfa mugenda kola ki nabagamba ffe tulina taata waffe tugenda Kampala wa taata okitegeera ng'eri taata waabwe tebamumanyi nakumanya nti ki taata waabwe baidawe nedda Kampala devoice abasajja gituwaawo lujja sookaddemu ekibuuzo oli musajja okisobola ekibuuzo kiri nti nja yiga naye saawe nesisobola kendi ne senkulu nja kuyiga kampigirize luze Katonda buli lwakuletera abantu bonna mu bulamu bwo singa obakwata mu ngeri entuufu babeera n'omukisa gwawe enfunayo Katonda agigaziya okusinziira ku buvunaanyizibwa bwo okitegeera okusinziira ku buvunaanyizibwa bwo okitegeera kakati ate abaana omukyala tolina kumulaga nti omwagala ng'abaana be tabaagala omukyala aba seefu nnyo aba comfortable nnyo ng'alaba waali n'abaana be bali comfortable era omukyala mwenna abakyala abaami abali eyo abakyala abalina abaana be bafumbo kuba bayise mu bingi naye ate lwaki babazitoowerera nti mubawasa ate ne mutaagala abaana baabwe omukyala n'akukutabuka okusinga akweka eyo ki abaana be ku bbali omusajja tabalaba okitegeera atuuka ekiseera n'abitamwa n'agamba naye abaana bange lwaki mbakukusa obufumbo ne bukola ki ashwara we nasooka ne nfuna omwami wange saasooka nakuleeta baana kuba nali nkimanye ngamba kiyinza ndowooza nga mmanye erwadde mitima nga ndowooza abasajja bonna be bamu nogaa naye kanda yenyini nga yakugamba bebi waŋŋamba abaana nkugulidde amaka oli mu wekka lwaki abaana bali luddawa nze saamukweka namubuulirirawo nanga kati nga ye yabanja abaana mbaleete kakati ebintu ebyo nze mbyewuunya nze teri lunaku lunkolera ssanyu nga nina benteseeko essanyu ku mutima naddala abaana abato nze mbaagala nnyo okusinga abantu abakulu kuba omuntu omukulu asanyuka ku ssaawa 9 ku 10 afuuse ekirala naye omwana omuto bw'asanyuka essanyu lye libeera permanent liba lyalubeerera abaana abo ntera ovaayo waka eyo nenzija wano nendwawo ku mulimu naye babanja maama we naga tutwale yeetaata wali ne batusiiba nabo wano atukabaga mami emmotoka dadi yepakinzewo dadi baba banoonya dadi aliruddawa kwegamba waliwo ebintu ebimu byotuuka ne weewuunya n'ogamba kale ekitegeeza mu nsi muno mukyalimu abantu abalungi era nze nagamba omuntu nga tonnaba kufa tolina kwevuma nsi ate n'ekirala omuntu obeera n'omutima omulungi mu ggwe ensi ne weebyekunyigiriza etya kye nalaba waliwo Katonda wajja olw'obulungi bw'omutima gwo Katonda atuuka kuba nze najjanga mbeera nkola ebintu ebirungi naye nga sifunanga okusiimibwa in return ate nga sifunangako omuntu wanjagala nempulira nti njagaddwa naye mu butuufu omwami wange manyi bagamba banaye ne wosiza olumu obalawo sijja kugamba nti ffe tuli mu nteekateeka za Katonda naye nga wulira tuli end in tears naye nze mba nnyumiddwako
bw'atanyumirwa mba nkusinze. Oli mulalamu. Bakwogera akagambaawo. Gwe n'ogamba otya? Waliwo akagambaawo oluusi bamayo kakomentingako oba nga tuli mu laavu. Waliwo ebintu omutuuka nga mwekola ebintu nga just fine nga muyina abaana abato. Kakati bebi sooka owulire nange bwe nnali. Abantu abo nze sibanenya nga bwe ndaba abaagala nange batujja namba akatemba gwe balimu bano nga sikiririza mulaavu. So byoba oyiseemu oluusi bikuletera obutakiririzamu ekyo ky'oba olaba. Naye omuntu omusabiranga busabizi nti naawe nkusabira ogweko mulaavu. Olabe bw'onaatibulanga bebi. Nawe olabe bazi ending tears kinaakwanguyira okwogera. Ate olanze kambabuulire. Ekintu omwami wange kyeyandaga ku laavu ku baana baatazaala kyokka kyammala okuwulira nga ndi mumativu mu mutima gwange. Waliwo ebintu oluusi embeera y'ensi nga mmanyi bwekyukakyuka naye nsaba Katonda kale kagamba newendibanga nniize nzijukiranga nnyo ekintu ekyo bambi kubanga omukyalo ono yansangamu yatasanga mu basajja balala naye nange namusangamu byesisangangako mu mukyala yenna. abatulabanga baffe abantu bayige nti gwe wadde oli eyo olubonyebonye ne laavu naye nyiikira amaviivi nakunoonya n'obwegendereza n'okutereeza empisa zo ojja kugwa ku muntu ali kujjako ki enna kubanga nze naliwo nga namanyirira omukazi buli lukeera ku makya olina omugulira kino omugulira akaleega omugulira ekiri omuleetera ekiri ekyemisana ekyeggulu sente nga zikusabibwa okuva ku makya bakale obuziba ebyo bye namanyirira era simanyi nti omukyala naye ayinza otoola ku sente ye n'agikuwaako oba n'akugulirako ekintu n'akuleetera olunaku lwange olwasooka mukyala wange yangulira engoye zaabukaddewo naye katanzirike abakyala babikola ebyo. Nze kati mbagamba ebigambo byange bino wammanga. Nze nagamba Katonda nga mpadde bulungi ssente zange. Omanyi waliwo omuntu akusembeza omwoyo n'owulira nga gujjudde nga mu butuufu olaba naawe onoonya ky'oyinza omuokulya. Nze sina kye nnaakoledde mwami wange naye nze naga Katonda kanampa n'enfuna n'engaggawala nga bwe mpulira njagala. Tulaba bino ebintu bye bagamba simanyanga abakazi ebyo simanya musaala tomuwa ku ssente. Mu butuufu waliwo omuntu akwagaliza n'olaba nga yeetaaga naye ogulire ku mmotoka oba ey'akawumbi n'avugamu. Iye ate nze nja bikola munnange. Olaba bino ebintu lujja si buli musajja nti babimukolera. Ono gwe yafuna wanjawulo ate abigwana bimugwana kisinziira ku bikolwa byo omusajja. Kitegeeza nawe osobola kikola. Yes, ku bikolwa byo nenneeyisaayo neetegeragana wakati wange nze naawe nsobola okikola. Manyi wosinkana omuntu nga mwerufu kati industry yaffe ya music kuba kati nze nduddako mu industry wadde mbadde nnyimba nga mpola bya kimbejja anti ngo tolina busobozi oluusi bwa pushinga nnyo music kati nayinanga ebirooto nange nayina akamotoka ke nali njagala bali bakayita Fortuna omwami wange we yansinkanye omanyi okuba n'ebirooto naye nga tolinamu yadde akasente nga bane nina mukwano gwange alina akamotoka ka Fortuna nga njagala akamotoka ako kati omwami wange we yajjira mu bulamu bwange naye nno novanga ku muntu eyeegomba ekintu naye nga talinawo wadde akagaali okitegeera naye ng'ogamba naye kati omwami wange ono Katonda alina engeri gye yamukolamu bannange ayinza okutuula awo n'oyogera ngolooza takuliiko oba osooka okwogera ebintu n'olowooza oba tabiwulira kyaka kati sikyayoya bintu infact nze kati sikyayogera ku kintu nze sikyalina kyengamba no kati ndi mukwegomba kino kuba wenkyogerako nengamba banenna amaka gendabye nga gali ku lusozi bwe gati nga gamyansa okuva ku lujja ayinza okera nga agaguze kati kyenkola ate saagala muvuge sipiidi eyo njagala akolere ku peesi saagala nakwogera ku kigambo nti emmotoka kuba nze nyinza okuba ndi mu jamu nendaba emmotoka nenga tuli naye mu mmotoka nga bana emmotoka eno bagikoze batya eno nga ate erabise bulo anti alikeeza eri awo essanyu ly'omukyala awaka omwami likwambala buli gy'ogenda omukyala waaba ewaka nga si musanyufu ng'alina ekibulamu obusungu bwe obwo bukutambulirako buli gy'olaga era ky'oba olaba abaami abasinga obungi bafuna ssente nga balina bannaabwe
naye omukyala ono n'asigala nga tamuyisiza buki bulungi kati n'anyiiga ate jjukira ffe abasajja ofuna ssente kiva ku mukyala omukyala ono bw'osulanga akuwadde emirembe n'ogenda nga terina kibanja todda mu kuwunyaawunya nga mbw etaalidde oba ofakasinga ku kukola okitegeera oba ofukasinga ku kukola nosobola ofuna akasente ne kakola ki ne kayingira kati omukyala buli lwakyankana buli kimu kikikola ki kinagamba ono bebi wange ne mugamba munnange ninakufuna nina omukyala omukyala oyo namuzaalamu abaana naye ye tomwogerangako era tomukolangako kibi kyonna kuba oyo yemikisa gyaffe maama w'abaana oyo nasituka ne ŋŋamba noono ngenda mugulira ekibanja bebi sayakugamba nenyina ne mugulira ekibanja ne mugamba mukyala wange awo amaka waali we yanobera nze yagagula buli kimu ekyokulya ekikola kimulabirira kubamanyi nti bwadda mu maziga n'akaaba gankosa era maama w'abaana bange nawe n'asobola okujjawo ate noono n'amutwala bulungi abaana be ono abeera nabo mu kimu kyemba sisobola kukola ki mbadendagaawo kyodagendaga byonna byonna tubikole naye omukyalo ono katonda w'abasitula making sure nti fine ofunyeyo omulala which is okay naye making sure nti omukyalo oyo tomulabya nnaku wamuzaalamu abaana faayo okulaba ngaobakolera bati nga we wandi bakoledde nga bali mu nju wano nze mukyala wange era ne bwabeera wano ne bwakuba essimu nga tuli noono sooka oleke munaakubya essimu maama w'abaana ate noono ampa respect bwe mba njogera naye ne mugamba ogamba ki baana balwadde kizibu ki nagamba munnange neetaagayo obukadde bubiri ngenda kukola kino nakino siddamu kambuteekeko kubanga gwe mukisa gwo yes amaziga gali yanjagala siina kye nnina basajja mmwe mu okitegeera ye yali true love yange okitegeera nti ye yanjagala tagamba nti kamwagale ngenda sula walungi oba alina kyasuubira ne tukola ne tuyita mu mbeera embi naye omanyi abakyala be tusooka nabo bano tutuuka ekiseera n'olabanga omumanyiridde nnyo naye akumanyiridde nnyo wegambanga weetaaga okukyusaako ng'omwami okitegeera naye kankyogera ekyo osooka oleke pointi yange nga weetaaga okukyusaako ng'omwami weetaaga okukyusaako ng'omwami abakyala bavuga ku mpagala mangu nga ffe abaami tukyali ki bagumu kakati bw'oba okyusizaamu owulira ng'okyusizaamu n'ofuna omulala ate ono omulala mulage nti oli wavalyo nnyo bebe tokola muleke kuzijayo pointi yange bebi tusomesa ggwanga litegeere obuzito bw'omukyalo oyo gwe wasooka naye bukulu nnyo okitegeera nti nze bwe nakuwasa saakugamba nakugamba nkwagadde mukyala wange kuba mbadde nnoonya omuntu gwe njagala yes osanga oli omukyala laavu yakola ki yaggwaawo naye bwe tulina osooka okuwa respect yeye ekyo omwami wange kituufu yakingamba ate by the way just kyembadde wali ngamba omwami wange siga nti omuntu yamuleka nti oba takyamusaana nze nagenda okusanga omwami wange nga baayawukana dda nga like basigala empuliziganya naye saamuggyako muntu tinasanga mukyala kuba byali byantuukatuukako dda nga saagala kubba muntu wa muntu kati ekyatwawula n'omukyalo oyo baidawe tewaali nsonga nkulu nnyo katukyogereko nakyo kiba n'abantu kyebakola kyebayigamu ensonga eyatwawula n'omukyalo oyo bwe nava mu kyalo ne muleka ewaka n'enzira eno nemba bize nnyo nga sikyamuwaaki budde kati bwe naddangayo ewaka ng'ate ngenda n'abalwadde mmala okukola ku balwadde ng'ate kampala ekola ki enneetaaga n'atuuka ekiseera n'angamba mwami wange tupulaninga okunoba era okunoba tukupulaninga aba babiri yes n'ensonga gyayogerako nange nkola ki ngiraba nengamba gunsinga
era katupulaninga okunoba ne tugula poloti wagenda okunobera ne tuzimba n'amaka pulani di kunoba yali mu maka gaffe Senkulu mbadde mubuuza nnyo kayogedde awo ne kanyingira nnyo paka eri agambye nti abakyala baggwa ku mpagala naye ani aba amumaze ku mpagala ani aba amugye ku mpagala ezo si ye ggwe kakati budanga abasajja ffe tuba tubajje ku mpagala naye nga bw'omanyi omusajja Katonda yamutonda nga wanjawulo osangayo n'ow'ekyenda ng'akyakootakoota fe abasajja obulamu obwaffe tebulinga bwaki bw'abakyala naye wadde nga maama ono awedde ku mpagala alina osigaza ne respect ye nga naye afiiringa nti nze nannyini ki musajja oyo ampa buli kimu era ndabirira wadde alina mujja wange gwe yafuna oba mukazi munnange gwe yafuna naye mbaagaliza mirembe kuba tebandinaako ki buzibu nze abakyala bembeeramu olumu naffe ffennyini twereetera ensobi ddala nnene nzija ku nsenge ne twejja ku mpagala omwami yakwagala ng'osobola okuleega ku bbeere osobola okumanya mbu maze okulabirira emirimu maze okukola emirimu maze okukola emirimu kati kannaabeko neeyonje naye gwe n'otabikola akaziga akawunya bulungi wagakeesiiga kati omwami gy'ayitidde alabyeyo bannalumansi bamamafuswa abali mu kiti kyekimu naawe naye nga beefaako kati naddange emwoyo gwonna ogumumazeeko ffe kennyini n'abakyala tukikola kasitazaala abala laavuyo gwe omusajja eggwawo era nze ono namugamba sooka olindeko okuzaala laavu esooka ebeerewoko emyaka ng'esatu ena bannange mwabanbuuza buli kaseera kiki omwami wange yaŋŋamba nindemu paka wanaŋŋamba anti kasazaala abakuka bekakaana kansumbuwa ng'oluto kyalinawo laavu awo naye kirungi balina abaana baabwe abaana bazaala leero tetugenda kwogera kutuyinza okwogera netuziba kuba ebyokwogerako biba biki biba bingi abakulu bano tujja beetegekera infact kyendabye Senkulu ebyaddala ku bigambo byobadde oyogera buli kigambo kyobadde oyogera ebadde sho namba oba kitegeera nti Senkulu mwetaaga omuntu n'abafuna olunaku nojja n'oyogera ku nsonga weeti enkya n'oyogera ku nsonga weeti okuva ddala nawali byetwogedde ebya ssente wabaddewo ebyokuyiga bibadde bingi oba okiraba so kati engeri gye tuli wano nti ebadde ensinkano yaffe yakunyumirwamu wadde tuyigiddemu tujja leero okuleka olunaku lwaffe lugwenga bwe twalutegese then olunaku lwe programs ezifaanako bwe zityo tubasuubiza tujja kujja tule Senkulu tulabe ku mukyala n'abasumba tube nga tunyumya emboozi ng'ekutte ku nsonga emu bweti tugijjeyo bulungi okuva lwe nalaba omwami wange bbanga kati ligenze naye buli lunaku lw'obeerako naye n'otulako naye namugamba oba Katonda alina ebitabo bye kuwandiikamu nga tebirina kuggwaayo buli lunaku mbanga asoma ate nga by'osoma buli lunaku osoma bipya omwami katabo oba Bible oba Quran kiraka namba nti abantu abasinga bakyusa ngoye mbabuulira ebyaddala omuntu ayinza okugamba nti nze ekirooto kyange kuzimba kalina zijjule empitirivu omuntu n'agamba nze ekirooto kyange bakazi omuntu n'agamba ekirooto kyange kunywa birabo kubimalayo kati nze omwenge ogwange emmotoka era bwe ndaba emmotoka eri ku maketi nenumya omutima ono sikyamugamba waye omugamba nti bebi nina emmotoka gye nalaba gamba naawe emmotoka nazigula kuzimalayo paka ddi nze nali njagala nnyo emmotoka naye omwami wange yabimmalako era sanze sayina na mmotoka gye neegomba mu nsi bwe simanya ndaba omuntu alina emmotoka yamaanyi nnyo tekyalina mmotoka zenkuba kubanga nze ebika by'emmotoka byonna mbirabidde ku ye ebisinga ne binali sirowoozanko nabaga nali njagala Fortuna ne ntuuka ate nampa esinga n'eyo emirundi nga 10 kati ne ŋŋamba Fortuna zeeri nansana anti munnange ebiseera ebyo kati nga nange olwo ndaba y'amaanyi kakati ne ntuuka ekiseera nga nze bannange naye bannange obwavu kibi kati olaba
ono wakikumiye abantu bayinza otufuna obubi kyo omusajja atulangidde yakyusa mu motoka mu kifo kyaki naye bambi nakisaba Katonda kati buli omu abaako nekyakola ki nekyayagala nekiba kyakuyiga obeere nekiri kyoyagala leero bwe nniinyi eno ate ng'emaakinga n'engoye zenyambadde era bwe nfuluma mwana amubuuza eriwe naanyumira kutambuliramu nti eno nga bulijjo kyekyo tolaba aba mukanzu ye ya black aŋampya yaka nga n'emmotoka alimu eri benzi eri eyaka black neŋamba mukyala we yambadde gomesi yeyaka kale olwaba tulaba we tunaabimalayo leero tujja batubakoze bubi infact ebimu ku bye tukoonyeeko wano tujja kudda nga tusimba essira ku kintu kimu nti Zenkulu wano wali otegeeza ki sho namba wano ki sho namba kakati leero Senkulu tuyise n'abantu abapya bano ababiri mu nyumba eno bakadde eyo ku byalo gye tuwangaalira wano muli ku mulimu temuli waka waffe twabagamba tujja bakyazaako ewaka enofisi tukolerawo bwe tukyaliza abantu bonna omanye amaka malungi n'ogatuusaamu mukwano gwe waddala kiweekakasizza nti wano kituufu mukwano gwa Senkulu kimu programu ate nekyo nakyo kigazi sikulimba era programu naye ng'osanze oli ku kkubo dakiika bbiri jjako tugende ewange bw'oleeta anaakusalako obulaga ekiro bw'oleeta anaakusitulako obuntu bwo ne bannange bamaafisa bambe bagamba kansoke nkwebaze tanaswe kubanga nina obuyimba bungi baida abantu basinga lowooza muno nina oluyimba olwo lumu nseenene naye nina ennyimba nnyingi ziraka ziwera ne 10 kati naye ennyimba ezo sirabangako oluyimba lufunye buganzi ng'olwo olw'enseenene ate nga weewunya oluyimba olwo siruteekangako kumaani yadde sina bwe nali ngaliko nti bane ntute wano banzanyira embeegayiridde lutambula lwokka okukola vidiyo byali byakugatta ate bad byali byakugatta kuba sinnakolako kati ku vidiyo nga ndi n'omwami wange mujja kugiraba mutaasa enseenene nabikola sina omwami wange sirina tugenda kukola mutaasa wange omwami wange namuyimbidde akayimba nayimbiddwa omwami wange akakayimba nga bw'okawulira okuva wekatandikira kibula nakayimba mu feeling eyo nga kava ku ntobo ya mutima gwange era akakayimba ka mutaasa naye mutaasa yasose mutaasa wamuwuliddeko ekintu kyenina kiri kimu nze okuva we natandika okuyimba wadde nayinanga nga neetaaga obuyambi naye sibeera nkunyona pressure eryawo nti ensudde nnyo ku nkongo omanyi kino ekintu nze kintawaanya nnyo obwongo bwange ndaba abayimbi ba upcoming nange sinaba kubeera nnyo w'amaanyi naye ate kibi nnyo twayimbira ne ku stage ya Serena oyimba Serena obeera omuyimbi nga takubye kampawulire yakyala ewanaalo ne mugamba ekintu kye nniiririra obulamu bwange kulabako ku posta ng'oliko ki tugenda kulumba sho yani yanna abasumba kyekyokka naye ebyo mbu bya upcoming kati nange kyenjogerako ekyo kya upcoming omuyimbi atandika oba atandika obutandise yeerwanako be bano abatukubira amasimu akayimba kange kanzanyire naye omuntu nga tanoonyeza presenter nga tamumanyi nga yakunoonya nga yalunoonya yeka ne ku YouTube n'aluzannya ng'abeera alwagala aluzannya toba upcoming kitegeeza kyewayimba kinene ngolwakuba ondabye kati nze akayimba ke nasooka okuyimba nakatambuzanga nere ku library nga nze mwennyini nkube nenkwata n'essimu nenkuba ku leediyo nembagamba nenkyusa ne ku ddoboozi baga nesigwe yayimba oluyimba luno okakasa n'esiyenze mukwano nabikola nentuuka ekiseera tone yuuyo nga namutawaanyanga nazesabiranga bambi kati nga nina ebirooto bingi nnyo nga okubeera star naye munnange mukimanyi nti nno ebintu bya Katonda byewuunyisa era nina ekintu ekyadde kinnuma ennaku ezo nga ntuula n'empuliriza ku bayimbye nakozeeko ka post ku TikTok yange page ya Share n'Abasumba ne ngamba nti manyi obuzibu kigambo kukola linnya
si kintu kyangu kuba kati nze nange ndudde mu industry nalwana nentuka nekyeka ndowooza omuntu taafune mu ndongo kanzi kakkane naye nkugamba ebintu byonna byenfunye mu bulamu bwange obwensi sibijje mu music kati nina ekintu nze ekinnuma nga nze Shira Nabasumba nti wadde haso weeri mu bayimbi ba upcoming enjala abaana basiiba njala nalimbeddeko mu nyumba nga simanyi nti naalya kino kibabuulira naye ate embeera eno y'ensi ereke tumalamu nnyo kulowooza nti ogenda kulaba omuntu alwanye ayina erinnya lye waalitaddeko kubanga erinnya balizimba mpola mpola ate nno kambabuulire erinnya eryo nga mulaba obukulembeze Katonda yaligaba bannange kambabuulire otunulira omwana omuyimbi n'omutunulira ng'ayogeza enjala ng'ayogera ku legend omuntu abaddewo emyaka gyonna nze ekintu ekyo kinnuma nembula okufa naye ng'enjala emuluma eri mu mukubisa omuntu abantu abasinga mu balaba ojja kumwogerako keri nga wafudde kituufu abantu abamu balimu amaanyi kati nze olaba omwami wange ono ntya n'omulumya era nze nassa emize gyange nze omuntu newaba nkwana bukwani ku ssimu mugamba bo va ku simu yange kuba mbeera ndabira ddala nga senkulu wali awandaba sigamba mbu nno okutya buti waliwo omuntu respect banaye kambabuulire nga tujjako ebyoguli omuti gwe ddamula yeeri munnange ddamula ogiraba ddamula ate ngirowoozaako luvannyuma wabula olw'okuba ye engeri gye yeeyisaamu respect ye gyampa endeetera okwekuuma yonna gyemba bino nno bye bakoledde obiraba omuntu asobola bikolera nali mbeddeko n'omuntu ng'abikola nze temundabyeko nti ntyoboka nnyo mu industry rijja kuba nze mbadde nga ntambulira mamotoka naye mbagamba ebigambo byange bino wammanga ebigambo bino nti waliwo omuntu akuwa ebintu nga biriko respect nga naawe woba okoze ensobi ojja kugiwulira nti kino nkoze eki kati abayimbi kano njagala nkwogera abato endongo si nnyangu industry si nnyangu nze kukyanga nnyimba siyanko nti bampise nti jangu nnewana kakadde tukakuwa oyimbe naye bambi ne bw'oba enjala ekuluma nga wakedde ng'owulira olina omuyimbi legend aluddewo akoze erinnya lye gw'oyagala okuyimukirako ojja omwonera eririnnya abantu abamu bassa emize gyabwe ne basitula amaanyi gaabwe ojja mwogerako ekigambo nga taliiyo ogenda kukaabira mu nnyumba emiggo nga tomanyi gye giva egikuba ate omuyita omulogo okitegedde naye nga pain eyo gy'omutaddemu Katonda bw'asitula omuntu bw'ati gwe n'ova eri omunyige omuse wansi olwanagana na muntu ono gw'asitudde olwanagana na Katonda abantu bafuna challenges nyingi mu mbeera actually sitira nnyo kwogera naye nakozako ku post eyo njiraba ensonga ekuva ku ensonga eyo enva kugumba kubanga manyi obulumi obwo naye kati omuntu n'oyimbira emyaka 10-15 ngeri nyatonda bakulifuna kubanga si byangu ate kibaako ekiseera kati nze kambanimizeeyo katono yina abalimba nze bulinaku mu industry mwendi naye ate kati erinnya lyange omwami wange tanamala kuntekako effort naye ate ndaba kati liyimu sendi nayo ate nno gwolaba nze sigerako nti nnoonyeeko kuwa amawulire you just find nga kati wekize incidence mama afswan mulabye simunoonyeza nnyo wabula ng'olaba nti kizze kubanga omwami wange amumanyi amawulire gazze kitegeeza kamera ngenda zitunulamu kati kamera essaawa zino nzitunuddemu nfoosinze eki naye n'otunulira abaana omuntu waffe oli yafudde muli kulumbe mwenyiga mu kamera mwoyogera ebitasaana enjala ereke kubatuusa nnyo okutyobola amannya g'abantu amannya tegakoleka ekintu ekyo kinnuma kuba mmanyi abayimbi ekibakozesa ebyo njala ekirala erinnya balizimba bongerako lyongere kintu linnya si kyangu olwaleero ojja kubeera oli bubi nkyobeere bulungi naye ebigambo ebyo byogedde ku munno obulumi bw'omuteekako payini n'amaka ge n'abaana be nti gundi andoga evidence ogijjawa enjala ereme tutyoboola nnyo nze nina kati kambanimize ka story nalaba Mathias Walukagaba naye nga ndi kato I remember twabeerangayo ku kyalo kyaffe Nakalembe bamama baffe nga bayimuka nalinga ndaba abaana abatonze kye nategera baba bategera buli kimu kati nga nze mpulira njagala nnyo music naye nga batuleka nga basiba buno obukaali ku kyalo kati mama wange nga yagala nnyo Mathias Walukagaba era bamwita Eva Smart nali kato nnyo naye nze bwolaba neerwaza omusujja gw'ekiyongobero mbu mama bagende nange mu kikaali ndabe ku Mathias I remember stories zonna omusajja atobye n'erinnya ly'okubanga basiba obukaali kale ngezezzaako okuleeta ku kintu ekyo abantu bakitegeere enjala tekutyoboola oyinza okusuubirira mu music Katonda nayise ewalala omukisa nze erinnya eryange essaawa zino ndiraba gye ligenda naye siriteekamu maanyi mwami wange sirina kye nnaakoze kadde kabe vidiyo bwe mba nga ndyekola vidiyo essaawa zino webaya miliyoni 2 omwami wange asoginkolera sirina pressure nti nkyayimba nti njagala n'ennyimba muzuulira nyimbira mwami wange ayagala ayagale naye ate ekintu ky'okukaka embeera n'oyagala okulwanisa
oyisa abantu obasse wansi olwokuba gwolina byoyisa omumenya emitima gy'abantu abantu abasinga tebabamenya mitima nga wolaba omwami wange ono abantu abamu balina amaanyi ag'enjawulo oba n'ekiruubirirwa oba n'ekiruubirirwa oyogera okumenya omuntu naye gwe tomanyi maanyi gagajja ate ne gakumenya kubanga omuntu gw'olwanisa katonda yamuwaniseeyo oba olwanana kubanga mmanyi ate ekinjogeza ekintu ekyo nze nange mbagambye natambulako nga ntambuza obuyimba ku layiburale tatanzanyiraako waba wajja okamuwe naye ate tekitegeeza siwalampangako muntu nze omuyimbi akoze ebirungi mwogerako nti yakola ebirungi naye nze okunsanga nga ndi ku discusse nze kati kamba nimizeeko kano ka story nze natandikira mu Eagles awo nga bakawukana ne Golden awo byebisala bye nayingira mu industry ya music naye weewunye tebampaako nti oba chance nti nninnyeko ku stage kuba nali najja nga mpulira njagala okuyimba naye nga simanyi abantu bonna be nayitamu era nkwata microphone njogako nga gundi bambi yampa chance nembeerako naye gundi bwenti tekitegeeza nti oba tewasangamuko ku bizibu aye tekitegeeza nti tewasangamuko ku bizibu ng'oli nabo but lwaki oyogera ebizibu okusinga ebirungi bye bawalabamu bannange mwezuule bwezuuzi ng'omuyimbi we yayimbye naye temuwalampa abantu ate buli omu ajja kutuuka bannaye ebyo ebigambo by'omumbejja pulogulaamu eno kyenjagala okutegeeza abannayuganda nti buli muntu yenna abeera ku kitanda kyo otegeere ki ky'onoobiira okubeera mu nsi muno okikiremere mu bwongo obwo oyongere okifumiitirizaako oba osaba oba samira nga kyolowoozaako buli lwolaga oba osaala ng'ekyo tekikuva mu bwongo okitegeeza katondawo oba oli mulokole yesu mukoowolo omutegeeza ensonga eyo buli lwobeera oba oli mukatuliki omusalaba gukwatirira ogutegeeze ekintu ekyo buli lunaku bw'oyongera okukola ennyo ojja kituukiriza teri kisinga ekyo omanyi nina sisitimu gye nateekawo ennaku zino wali ondabyeko nga ngaba ssente mu kamera kulekanga kati omuyimbi alina ekivulu ate aba akipromotinga togobewo bakamera ekyo nawe okimukolera promotinga ekivulu kye oba bayita naye sente niwe baba bazze wano okufuna baabo balaba teri muyimbi wa Uganda atali awo baabo Spice Diana bani naye sibateeka mu kamera nga mbawa sente kwegamba kitukola kirungi bwe mba nga nsiimye kyonkoledde lwaki ate mba nkuteeka mu lujjudde bangi betukolera naye tetubateeka mu kamera ate nze baba bampa njagala nnyo mbeere mu kamera abantu mbalage nti wadde nninawo naye nange nina abakola ki abampa era namwe lujja olulala ompangako ngenda kuwa sabanza bobanga ompa senkulu nze mbeera mu kamera nze sikyayagala n'omwana bamuyita gundi akola ku gundi ku BBS oli omwana bannaye olusenkulu yagulirawo omwana saluuni namba nina omwana yampa ebirabo by'ebifaananyi ebyo bwe bamuyita kacumbaali yes najja nabyo ng'abikute n'agamba taata otuwadde nnyo nange nkuddiza kacumbaali totwala piki yaffe otukubye kacumbaali otukubye eno nze ne lupi tugenda yiiya tusooka okwebaza kubanga twali kumpe mu puroguramu yaffe yakadonkamu omumbejja n'abeerako ekirabo kyagabira Mama Afswa olw'okumwagala nga tamumanyi n'okusabanga ennyimba ze era ku lw'abawuliriza baffe senkulu kyembadenzirako bakimanye tutuuse nga bwe batulaba wano kitegeeza ekirabo tukifunye mu lujjudde Mama Afswa namusuubiza kakadde ku mpewo era kakadde atatadde era Mama Afswa agenda kuva wano natatadde tenze mwenyini nga nze Shira n'abasumba kubanga omuntu akola obulungi asiimibwa ate omuntu ayakwagaliza nze omanyi wemba naakola ekintu sesigama ku mwami wange omwami wange akimanyi okitegeera temuginyooma mugikuba oluseke bulungi tontanulira kakati nze omanyi n'ekintu kyenkola omwami wange katono kampaako nterekako ate nange akatono ako omwami wange kampa nange sikalya bwomu era nange nkakwata bulungi ate nene muddizaako katono nako kampa ate nenzirizaako n'abantu kakati Mama Afswa namusuubiza akakadde ke era agenda kuva nako wano olwaleero kale bane bulijjo nkubuuka
N'enzibira eri. Nga tomanyi ng'ate mukanyo abasajja anti kakati Mafsa. zakameza ziweddewo Bulijjo kale nkubuka Mafsa. Zaako ky'oyogera otuuse wa Shira ne Senkulu. N'abasumba ne Saabataasa mbeebaza olw'ebirungi bye bakolera bannayuganda naye muli kye nsinga okwebaza n'abasumba obukakkamu n'obugumiikiriza n'okuba nti ayimba bulungi kubanga nze nesisuubira nti ndi mulaba nako naye nga nsaba ennyimba ze nseenene nga yanfuukira nseenene nga bayinza n'okulowooza taata oba y'enseenene osinga okumunneebaliza maama Afisa mwebaza okumpa emirembe Mukyala muwadde emirembe. weebale ebyaddala omulabiridde bambi alabika bulungi ate naye akulabiridde mwenna mulabika bulungi nekenjagala okusabayo akasemba Balina ke bakusaba. kensaba Shira nkwegayiridde omwami yo ne bw'abanga akunyizizza genda ku buli weebake bugazi obuuze mutima gwe tobuuzanga muntu malala yenna fe abantu tuli bitonde ate olowooza nti ekyo kyolimu buli omu akyagala buli mukyala ayayanira omusajja ng'oyo kati gwe gyagenda omwebuzeeko ng'ayagala kusuuza yalonde obuuzanga senga w'omutima tubayo n'akasenge bambi mwagale kuba naye akwagadde yakwagala tolina kyoli kyoba yajja ayina byanoonya akwagala nga muntu bwe bugambo bwange obwo oyo nayagaliza obugambo obulungi obwo nange mama mbadde nsaba kakati mu butuufu waliwo omuntu ayinza okwagala nabagambye ebigambo byange bino wammanga fere tuli mu nteekateeka za Katonda naye at least waliwo kino ekintu kyoga nti newoosiza olumu okola ki obalawo mu butuufu sinza sisobola era namugamba omwami wange nti mu butuufu mu memoreti yetobatugaye kali katabo omwami wange katabo nze nagamba baba omwami wange yawandiika ebitabo ebitukuvu byonna muna kubanga taggwamu bintu byewuunyisa buli lunaku olukya olaba bannamawulire bonna abali eyo mwami wange niwe mukeera buli lunaku nemumufunako amawulire buli lunaku ajja kuleeta ganyuma nga ate gwokya gaga trending ate alina ofeva ate ekirala mwami wange kyalina era temumukwatanga nnyo mistake wamazima talimba mu butuufu abantu beetaaga okwesigisa omwami wange buli kimu lwaki mbagamba nti omwami wange ne waaba atambudde n'amala omwaka nga simulaba mbeera mpulira nga mutima gwange ndi seefu kubanga salanga ku muntu w'amazima bwati tolondoola yalina ebbuba mu kusooka abyogedde yalina ebbuba nga ndowooleza mbana abasajja babulijjo bano naye ndowooza yatuuka n'atunuulira n'alaba nga nze nina ekintu kyenakolanga manyi nze sitambulira mu nzikiza banjagala nnyo tokubye nnyo twaza kakati mu butuufu omwami wange oli mwerufu bambi taata lwakisukamira nenkwebazaako bantu mubadde nange era muba n'abawammeka bannange olaba mama Afisa gwe mpadde akakadde mumulinde ekirabo kye munaakwatako kubanga bantu mmwe munjagadde bannange nga temuna kyemunga nti munjagalako kino tuli kulwanira banange abampeera omukisa kubanga mu butuufu nsaba Katonda ffenna atuyimuse omanyi nze kyemmanyi kiri kimu okusiima okuyamba okutono okusinga okusuubiza okungi nti oluusi ebintu bingi buli omu alina kyayitamu naye mu butuufu okuba kwerekereza naye woba olinako wootuuse kirungi n'ojjukirako ku bantu abato abakubeererawo naddala naye waliwo ate abantu abatubeerawo abajja n'akamanyiiro nina omuntu eyazze jjo
ng'ajja n'akamanyiiro simanyi alizifuba tebwali ng'azijukiza ennaku gye nayitamu olw'okuba apereza omuntu oyo yanneewunyisisa nnyo ne ŋŋamba naye omuntu ono alina omutima omubi leki nagambye omuntu ono nno alina omutima omubi saagala omumalireko na budde oyo infact abo bwe baddanga abo era kyekikyoyogedde omuntu akwagala nga tulina bw'oli nga takusuubira na kubeerako kyakugjamu takumanyi naye ng'akwagala oyo aba akwagala ebituufu mbuno bw'oba omuwadde era asigala nga bw'olaba omukyalo ono bwe mwesisi nga teri yadde naye ng'asaba oluyimba lwalwagala njagala ennaku oyo aba muntu wa kika kyoyo omanyi nti sekumuleo nayo puroguramu namba nze bannaye nakoowa amanya nze Shira Nabasomba ndi mukyala muyimbi ate nanga ndi mukyala omulungamya oga nkuwuliza emirembe wonna wooli netwogerako naawe nkukansolinga mu mbeera yonna gy'oyitamu kubanga ebintu ebisinga byonna Katonda abimpisizaamu ku myaka 4 emito ddala nembiraba kyobola sina kinneewanisa nnyo nti ndi wa kitalo nnyo oba tontegedde buki butegeezi naye ensi buli kimu kisoboka okukyuka neera wabadde obubi n'abeera obulungi naye emitima gino egyaffe tugirongoose tetwexpectinga bingi nnyo mu bantu kuba nabo balina bye bayitamu by'otamanyi bw'otuuka ku muntu naye ojjamu osanga alina byaliko essaawa ewaaba takuwadde tozimba mutima ogwo guba mutima muki mubi lindako ate olulala tesigala nga tokyuse mwogerera bannange nze neewuunya ekintu kino kankibabuulira waliwo omuntu gw'otunuulira ng'olwaliro omuwa omutwalo enkya n'oba nga tosobodde muwa mutwalo ebigambo by'ogenda okusanga ng'akwogerako ogwo guba mutima mubi era temujja kuvaawo era ojja kubeera ng'ojja kubeera mubasaba omutwalo paka lw'olikola ki lw'oliva mu nsi naye bambi mwagale abantu nga mubaagalira ddala ate ekirala buli muntu alina disappointments zayitamu oyinza okubabeerako n'abasajja 10 ne bigaana ofunye omulala ate omujjukiza n'ennaku gye wayitamu ey'abali biri bireke yagala omuntu nga bw'akola ki banga yali fresh nga gwe wakasookerako kuba naye osanga alina bye yayitamu ebiki ekintu ekyo kinkuumye nnyo okuwulira ng'omwami wange muwa omukwano ogujjudde nga simujuliza simuzza mu nnaku simubuulira birala okitegedde kati abalala baleetaleeta ebiboozi sama yagundi yakola ati banaye ebyo tebina webitukwatirako nze mbala moment essaawa eyekola ki eriwo okitegeera abantu abamu Katonda atusaasidde nnyo wadde tubadde bubi naye tetutyoboosa nnyo ng'oli wampisa nnyo Katonda yansaasira na busaasizi kuba mbaddengawo nga mbutuufu neetaaga naye ate seewemudde kakati ekintu ekyo kyebaliza Katonda yes ng'ate ejjo namuwa kisinga n'ekyaleero gwomanyi omuntu waatyo nga teetaaga okimuwereero naye nga naluli waliyo kimuwa olw'enneeyisaayo kale tugezaako manyi bingi ebichallenginga naye tubeere bagumiikiriza ate tubeere n'emitima egiri kiriini enkuba etonnye embalala etonnye Masaka omusana ogwasa embalala gwaka Masaka ne gwaka Kampala engoye bonna aboozezza ne bakaza Katonda gwe tusinza ali omu essaawa ze tuli ku nsiziriza ezimu waliwo ensonga lwaki Senkulu Kasiko Mutaasa alina waali tomupimba ate kuvaayo wabula mwagaliza omusanyukireko kwebyo ebirungi byalina oyongere okukirininga omutima gwo munnange osobola okutuula n'abalangira essaawa yonna sisobola kukyongerako mugyeeko kamera zammwe Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde ebyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi balina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endala abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala
ennungi n'engatto z'abaami byonna babina wano ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.